tulaba tweyongera okukola n'amaanyi wamu n'okusingawo omwaka 2024. Leero si lunaku lwa kwogera nnyo, ebisinga twabyogera mu meeting yaffe, naye njala kwebaza abo bonna abawangudde abasifulumye mu bitongole ebyenjawulo omwaka guno 2023. Ne mbasaba okumanya nti mubadde musaanidde ebirabo ebyo. Nsaba n'omwaka ogujja mukiddemu neera. Tugenda mu nnaku za Christmas, tugenda kusanyuka. Nja basaba twekuume nga tuli balamu. Security si nnungi gye tunaba tulaze. Bwe tuba tutambula gye tulaga mutambule bulungi, tubeere ne famire yaffe, tusobole okudda okuweereza Ssaabasajja Kabaka omwaka ogujja. Saala twala kaseera kawanvu nenja obategeeza Obwakabaka butambulira okunononya ku mulembe guno omutebi. Butambulira mu buyiiya, butambulira mu bwerufu, butambulira mu kukola n'okwagala n'obunyiikivu. Bw'obeera ku mulimu laga okwagala. Nenja kubasaba tukole n'obunyiikivu, obwerufu ku mulimu. Bintu bingi ebizzeewo, ogenda ebweru, abakozi oli n'akusomera ogenda okuba ekyeyo, abatagendangayo mmwe muyinza okugendayo. Nze nali e Japan emyaka 2, namanya ekyeyo kye ki. Musigale wano tukole n'okwagala, ku ssente zaffe entono zijja genda zigattibwako mpola. Naye nga tukulembeza Ssaabasajja Kabaka kitegedde akube mu ngalo. Muve ku bintu ebyo, mwagalane ku mirimu. Munno oba enkula ye bwe yakula nga Nambooze ye yakula wa kusanyusa bantu. Mulekereyo mu mbeera ze. Butyo bw'oba omuleka. Mwabanga okunzijukiza nti ndi wakabi. Ensonga lwaki nange mbasuubiza nti buli we muneetaagidde kinyanguyira okubeera nga wende era nja kubeera ngawo. Mukirabye tulina ebitongole ebiyina missioni naye ng'amazima gabiremye okuteeka ku mmeeza. So buli media lwetandika amawulire gatandika okuvaayo eri abantu nga bagalaba kifuula nnenge. Ekyo kintu kireeta obuzibu nti kyongera okunyiika bannayuganda abalabye eggulire eryo. Naye ku BBS ekyenjawulo ekiriko nti batuleetera eggulire nga ne bwe yandibadde lisasamaza olijjamu kyakuyiga. So twebaza enkola eyo ne twongera okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eyalowooza ennyo n'atuwa enteekateeka eno ate eyambye abantu okufuna emirimu. Okay, ekyo kyatambudde mwebale ddala abantu abayiseewo. Twebaza Honorable Frank Serubiri, oyo nno mulamu wange. Twebaza buli muntu yenna. Twebaza Mary Butter. Mary Butter atambudde naffe n'abayimbi ab'enjawulo naddala mu BBS at 7. Tubadde tulabanga abayimbi nga buli wamu wodda ogenda okulaba abambi nga Shakira bamuleese, ogenda okulaba nga Mary Butter bamuleese n'abalala ab'enjawulo. So thank you so much. You guys really deserve the best. Ate BBS naye baagala nnyo. Kale, in another development, tuina mkulu, okay, bangabi tukole break. Ninembo zikure. Speaker waffe. Ne speaker waffe bannange yomu ku bantu abazze okujaguza programs zaffe n'okwebaza emirimu gyaffe. Speaker Nakawa tukuwagalira ddala. Oyo nno yomu ku mukulembeze ddala. W'abavubuka gwe twenyumirizaamu. Katukole ku nsimbi.